kiki lwaki bayibuli eboogerako nti baweereddwa omukisa ate nga bafudde? Nja kusaba omusomi ono nga tonnansomera Timoseewo, ojja kusooka onsomera Yokaana mu vanjiri ewaffe ebuddu ennasomanga gwe bayitira ddala Yowanne. Kakatira ye Yokaana, mu luzungu ye John. Yokaana essuula 11 olunyiro lwa 25. Kankuwa ensonga lwaki babeera baweereddwa omukisa. Ki ekibaweesa omukisa? Yokaana 11:25. Tuli mu kunoonyereza ekibafuula abaweereddwa omukisa ate nga bafudde. Ali mu keesi, yafudde dda, twamugolodde tumutadde pamba mu nnyindo ate nga aweereddwa omukisa. Kiki ekyo ekibafuula abaweereddwa omukisa? Yes. Webale. Lugambye nti Yesu n'amugamba nti nze kuzuukira n'obulamu. Akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu. Kuba wali ona n'agiddemu. Yesu n'amugamba nti nze kuzuukira n'obulamu. Akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu. Simanyi owulira ekiri awo. Simanyi otandise okuwulira ekibafudde abaweebwa omukisa. Simanyi owulidde ekibagambisa mbu baweereddwa omukisa abafu abafiira mu Mukama waffe. Ekimu ku bibafuula abaweereddwa omukisa kiikyo. Aga Yesu n'amugamba nti akkiriza nze. Kasita oli abeera nga abadde akkiriza nze. So si ffe abamu Yesu tumugattagatta mu mulengo ne tukomboza noga Yesu ono ng'omugaseko n'ekiganda n'ogattako Nalongo Madiina kwegabana n'obakoowolera wamu kakati olwobeera oyongedde okwenyweza. Nedda ekintu ekyo alabika yakyesigaliza waliwo engeri ya monopole. Tagenda agambako nti akkiriza nze ne maama wange, akkiriza nze ne Nabbi Isaaya, akkiriza nze ne Nabbi Musa, Ibulayimu. Agenti akkiriza nze n'abatuukirivu. Nedda akkiriza nze. Ne bw'alibanga afudde nga bw'olaba Eva wali bw'aba akyali mulamu. Ekyo nno kyantawaanya nange bwe nasooka okukiwulira abalokole nga bakibuulidde nenga ne bane muleme kusaaga. Lwaki musaagira mu nsonga eno? Bibagamba kiri wano mu Bayibuli. Nembaga ne bane weekiri wadde weekiri mwe mulaba liyali temulaba kituufu kya ddala. Nenyongera okwetegereza ebigambo bino. Akkiriza nze nga Eva bw'abadde amukkiriza. Mbone bw'omulaba wali ng'ali mu kofini bw'aba akyali mulamu. Kirowoozeeko ekyo kitabula ekyo ngo kirowoozezaako nnyo. Kitabula mukko twandi waliwo n'ayizuga nti kyogamba gende wali muyita anaayitaba. Bayibuli lwaki tebeera siriasi bannaa? Ne bw'aba afudde aba akyali mulamu ebyaddala. Ekyo nange nali sitegeera nnyo kyekitegeeza mpaka lwe nakireeta mu bulamu obw'ensi eno obwa bulijjo bwe ttambuliramu, kubanga ebyawano bituyigiriza nnyo eby'omu ggulu. Najjukira olunaku lwe nagenda e Katwe ng'ekintu tekugula byannyanja. Ne nsemberera omudaala gw'ebyennyanja ewaali omwami yali abitunda, yalina Musiraamu mukwano gwange Bumbakali ye yali abitunda. Naye nno ngenda okutuuka ewa Bumbakali yali atunda ebyennyanja nga waliwo omukyala Nalongo amubuuza nti Bumbakali, juusi wano najja okugula engege wiiki ewedde n'ombuza engege ng'engege yali nfu teyali nnungi. Naye naali agadde okumanya Bumbakali ku mulundi guno ku ngege zino eziri wano ku mudaala guno ennamu yeeriwa. Nze nange ndi awo bbali ninze Bumbakali ankoleko. Kyokka Nalongo alemeddeko abuuza Bumbakali nti ku zino engege eziri wano ennamu yeeriwa. Bumbakali kyeyagaana kwanukula kibuuzo yakyanukula. Era nawulira dda ng'agamba Nalongo nti Nalongo ebyaluli nsonyiwa byali byakwetaasa nsonyiwa. Naye kati nkubuulira ddala amazima ga Allah, eno namu, eno nayo namu, eno nayo namu, eno gireke, eno nfu gireke, eno namu. Ndi awo ku bbali nga mpuliza Bumbakali bw'ayawula mu ngege ze
eziri ku mudaala okutali yadde engege eyenyeenya naye ng'ayawulamu ennamu n'enfu era ng'akinywereza dda nti eno nkukakasa wallahi talayi bilayi eno namu n'eno namu gyoyagala gyoba otwalako lwakuba eno gitonda ebbeeyi yanjawulo eno gyesonyiwe enfu n'eno nfu ziri ku mudaala tekwaliko ngege yali yenyeenya naye ku ngege ziri ku mudaala ogwo nga kuliko ennamu n'enki kuliko ennamu n'enfu era olinamunyemulya ng'amulumiriza ng'agigula n'amugamba naye bumba kali bwentuuka eka nensanga ng'engege eno nfu semisango jaziziza n'agamba wallahi njazikoddeza nga diiru eri wakati awo yangege engege etenyeenya engege etakyabuukabuuka naye nga agitunda alumiriza agamba nti namu era ndosa ne mwena abali wana basinga obungi mwali mubaddeko mu mbeera eyo nga naawe ogenze ku mudaala ggula naye ng'oyagala siwulira ng'oyagala namu naye nga tesenyeenya era tonakkiriziganya ffenna abali wano nti buli agenda ku mudaala ayagala ngege namu era engege namu bagigula nga namu ne bagikolokota ng'ekyali namu ne bagisala ebifiififi nga namu n'ebyenda ne babijjamu nga namu olina giteka mu kaveera nga namu simanyi owulira obulamu obwo ne bagitwala eka nga namu ne bagyosa nga namu ne bagifumba nga namu oli n'agirya n'agimalawo ng'ekyali namu kaseeba nga yabadde namu kakati ekyo bwe nakirowoozaako kyankolera nnyo amakulu bwe naddayo n'ensoma olunyiro ngamba kino yesu kye yali ategeeza nti akkiriza nze ne bw'aba amaze okufa nga gwe omulaba yafudde dda aba akyali mulamu kasitaaba ng'eri gy'agenda yatereezaayo webale okukubira ku yesu engalo munnange kubanga n'obwo obulamu bwe twogerako yabutuwa yesu yakufuula omulamu kasita oba nga omulira mu bulamu bwo olwo obulamu bwo bubeera garanti bw'obeera kusuwa ddiiru era otuuka ku leva etegeera nti omubiri guno tugwambadde bwambazi naye bayibuli egamba nti omubiri n'omusaayi tebigenda kusikira bwakabaka bwa katonda n'obwo ogugwo ogukyali omulamu eri tegugenda teguyinaayo kifo ate ng'okulaba ogwagala nnyo tugusiza ebizigo tugusaniridde tugunaza sabuuni tugukusa ejjiiki buli kantu konna tugatadde guno omubiri guno tugukoze buli kantu konna naye amazima gali beegati omubulizi omu yayogera ekigambo ekitiisa okwogera yagamba nti ezo weetisse envunyu nze kankireke kijja kyogera naye oba oli awo nakyo kyandibaamu amazima gaakyo eza ddala naye eri munda mu ggwe mu mubiri guno ogufa mwobeera musiŋŋaanibwa era musiŋŋaanibwamu obulamu obutafa naddala bwobanga wakkiriza yesu kristo n'okwata obulamu bwo n'obumuwa basebo ne bannyabo ekizibu si kwe kufa ekizibu ofudde otya olugendo wali weteekerateekera ogenze otya ogenzeewa kubanga byo bino ebyokgenda birabika bya ddala byashuwa diiru kibirimu kumagaamaga iva yasoose busoosi naye buli gwolaba wano nakyo kitiiso kyogera naye nga ge mazima buli gwolaba wano agenda kutuuka ekiseera agende ekyogenda kya ddala ekyogenda kya bukakafu lugendo lwa ddala fena tugenda tutambula ekibuuzo kyokka kitulina okwebuuza ti bw'otuusa okugenda ogenza otya olugendo waliwetegekera batya age nti akkiriza nze oyo ne bw'aba afudde aba akyali mulamu baliwetegekera batya oba omukkiriza otya okwata obulamu bwo n'olokoka nyabo wambikulidde temiseewo nyabo iruda wambikulidde temiseewo 2-3 temiseewo ekisooka munsomere abantu bangi nga muli ne mukwano gwange wano kato baagala nnyo okuwulira katonda kyayagala era olwayambuzanaga naye nze singa ntegera katonda kyayagala naali kikoze kino katonda namba emu kyakwagalamu kiikyo temiseewo ekisooka 2-3
Temiseewo ekisooka 2:3. Temiseewo bw'oba okutte evvanjiri ye temiteewo. Togande omusajja anaasoma ebintu nga ffe mu kitabo kyaffe takyogerako ng'alinga agamba biri mu kyabwe mwokka mwokka. N'evvanjiri mu ekiri kino kyagenda okusoma bakita temiteewo. Temiteewo ekisooka 2:3. Temiseewo ekisooka 2:3 wagambye nti ekyo kyekirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi. Ekyo kyekirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda. Ayagala ki? Ayagala abantu bonna okulokoka era okutuuka mu kutegeerera ddala amazima. Kati luddemu nga tonanaagira. Ekyo kyekirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda. Ayagala abantu bonna okulokoka n'okutuuka okutegeerera ddala amazima. Ekyo mwali kikubiddeko mu ngalo, si kigambo kyange kya Mukama. Simanyidde ddala ani ali wano era omuntu oyo aba yakaafuwala atya atandyagadde kutegeera Katonda ky'ayagala akikole. Era omuntu oyo ani aba yamuloga atandyegombye kumanya Katonda ky'ayagala akikole. Olaba obuuza muntu ono mugambye oyagala nkuweeyo kaki, oyagala kukolere ki, nkuwe soda, nkuwe butunda. Bassebo ne bannyabo, Katonda yatutonda alina ky'ayagala. Kiikyo sinze nkyowandiiseemu. Ayagala abantu bonna okulokoka. Nga situnagenda walambulizo oyo akulinaanya nti gwe wannyambye omubuuza na luli. Nakati mumbulize nti naawe oli muntu. Mubuuze nti naawe oli muntu. Ati kino bagambye ky'abantu. Singege. Kino ky'abantu si bitooke. Bw'aba muntu kino kiiki abantu kye babaagaza. Kyekirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda. Ayagala abaki? Abamu bagambye bantu bamu bonna. Katongambako nti amiina. Awo kiwulidde. Ayagala abantu bonna. Ewatali yadde okubasosolamu nti oba abasajja oba abakazi oba abazungu oba abaddugavu oba abajayiro oba abanyarwanda oba abachina oba Amerika. Kasita oli abaako omutwe nga ddala bw'omulaba ati atunula ng'omuntu ng'aliko amaaso n'ennyindo nga by'abantu. Simanyi oli nga si kisolo naye nga muntu. Kasita oba ng'oli muntu, abantu Katonda ekyo kyabaagaza. Ayagala bantu bonna okulokoka. Ekiddako bw'omala okulokoka n'okutuuka okutegeerera ddala amazima. Byanjawulo ebyo. Okulokoka kirala n'okutegeera amazima kirala. Toddeeyo n'oŋŋamba naye Bishop okubuulire waffe wali nga waliwo omulokola anywa walagi. Teyategeera mazima. Naye Bishop obuulire naye nga waliwo agandi mulokola ate nga anywa n'enjaga. Ekyamubulako teyategeera mazima. Olunyi luli kiriya terukoma ku kulokoka bulokozi kyokka. Bw'omala okulokoka ekiddako kutegeera mazima. Amazima y'ani? Ye Yesu. Agamba atya? Nze kkubo n'amazima n'obulamu. Kasita omutegeera. Bassebo ne bannyabo, olunyiri olwo olwogeddako muluwulidde nti Katonda ayagala bantu bonna kulokoka. Lwaki Katonda ayagala bantu balokoke? Muwulidde olunyiri lwe baasose okusoma wano lwagambye nti akkiriza nze ne bw'aliba afudde aliba akyali mulamu. Ivo alina ekintu kye yakola mu bulamu bwe kye kitulemeseza wano okukaaba amaziga olwaleero n'okwevulunga mu ttaka. Era ebyokaaba yabiweze. Abantu mbategereze wali ku geeti nga bakatuuka nti Ivo agguze wano okukyalira ebyokaaba yabiweze. Yalese abiweze. Kati ate okaaba otya nga gw'okabira yagaanye. Olaba nga ate oba otyaddemu akajanja yagaanye. Kubanga ye gye yalaze akola atya amanyiyo. Ekigambo kino kulokoka singa Bayibuli babadde basomye ya Luzungu, ekigambo ekyo kulokoka kye bayita to get saved. Getting saved. Bamu bakeewala, bamu tebaagala kwogera, bamu baganda edda tongulira ebyo naye amazima gali begani. Katonda ayagala bantu bonna okulokoka.
ekigambo kulokoka mu luzungu kye bayise saved. Edda nze we nalokokera emyaka nga 35 egiyise kyavumibwanga nnyo nga kivoolebwa era nguli bwagamba you need to get saved nga tombulira ebyo nze saagala nze sombulira nze nyina eddiini yange nze tombulira ebyo nze siba ddalu nze sivaako waya n'ebirala twabyogera. Naye ennaku zino ekigambo kulokoka kyogedde nnyo okutegeerekeka naddala ku mulembe guno ogwa IT. Nakubadde munda bwano nga nkebera mu ssimu yange waliwo mbadde nkebera IT ono oba omulembe guno ogwa .com oba omulembe guno ogwa kompyuta gutuyambye nnyo okutegeera ebintu ebyali ebizibu okutegeera. Ennaku zino bwe kakutanda n'oba ng'owandiika ekintu kyonna mu ssimu muno oba linnya lya mukwano gwange kato ampadde wano erinnya lye nenditeekamu naye omanyi bwe maze oditeekamu kyensookeddeko enyiga save kubanga nemala sikikola essimu nemala ezikira liba ligenzi siriddayo kulira. Nekakutanda n'oba ng'owandika kompyuta document yonna oba ebadde mpanvu kwenkanawa oba ebadde ya mugaso kwenkanawa naye neweerabira okunyiga akagambo save toliddayo gira bakasita amasannyalaze geekanga bwe geekanga balibe toliddayo gira egenzi emirembe n'emirembe amiina. Okawulira akagambo save bwe kali ak'omugaso. Era essimu ebuuza ennaku zino ne kompyuta ebuuza ng'ogiwandiikako ng'ogezaako giggalawo ate nga kyobadde owandiikamu tonnanyiga akagambo save. Ekubuuza kompyuta zirina amagezi ngenda okulaba nga ggwe owunze n'ekubuuza do you want to save this document? Kati nze olumu nasiriwala nenyigamba nti no byonna bye nali mpandiika ne bibula tebyadda. Ebuuza genda okulaba nga osiriwala nebuuza wa do you want to save? Okay, would you like to save? Era bw'omala okunyiga bw'oti nogigamba yes ng'egamba etya ezakagambo ki saved. Can you imagine nti ebiwandiiko bye tuwandiika n'amanya getteeka mu masimu gaffe muno tufaayo nnyo go ne tuganyiga save era ne tugasavinga toyagala kikubuleko naye ng'ate gw'omwoyo gwo tegubeeranga saved. How can a document be more important than you? That documents in your phone are saved. Contacts in your phone are saved, but your soul is not saved. Singa amasannyalaze geekangira wa namba g'omubiri gwo singa eryanda liggwako ery'omubiri gwo oba olaseewa toliddayo kulabikako. Obwedda gw'onyamba okumumbuliza neighbor oyo yongera omumbulizeyo akasembayo mumbuliza ekibuuzo nga naawe weekasanga gy'oli nti wasavinga dda mbubuuze nti are you saved? Are you saved? Bw'oba toli saved nkuba akalanga akasembayo amasannyalaze g'omubiri gwo we geekangira eryanga we liggwerako toliddayo kulabikako emirembe n'emirembe. Olwo guli omukisa gwe boogeddeko bwe tugambye Eva gw'alina kitegeeza gwe togulina. Lwaki kyogerwa nti Eva alina omukisa? Kubanga yanyiga eppeesa lya save n'asavinga. Bayibuli kivudde mwogerako ng'egamba balina omukisa abafu abafiira omukama waffe. Ekirala ekibafuula ab'omukisa Bayibuli egamba nti kubanga n'ebikolwa byabwe byennyini bikola bitya? N'ebikolwa byabwe bagenda nabyo. Ebikolwa naye katuddeyo mabega ku lunyiriri olwo katono tulwetegereze tulukamule tulwetegereze. Lugambye balina omukisa abafu abakola balya koze wataba mukisa wabeerawo ki? Nyamba gwali eyo ekitaba mukisa kiba kiki? Nolwekyo twaligambye balina ekikolimo abafu abatafiira mu mukama waffe. Omanyi lwaki nabo balina ekikolimo?